Ati nkubuulira ebintu ebyoyimbera si bibiri awo nti bya kitalo. Okuvayo n'ogamba nti Abtex alina kyakugattako mu kalya ya music. Sina kye nakugattako. Wangattako ki? Ku bivulu byonna byonna byentegese enkuuka ebeeramu abantu 6,700. Ampe sente zange simwagala mwadde nusu ne musagala nusu sente ya kibi sitwala sente tali yange. Alienskin sigososo okuyimba. Ate ebintu ebyoyimbera si bibiri awo nti bya kitalo. Abapromota bonna bazizza mu mabanja. Ab'e Dubai, ab'e Durban, ow'e South Africa tumusabire oboona agendayo. Bitawuse olutalo wakati wa Alienskin n'omutegesi w'ebivulu Abtex Promotions alongedde okulinnya waggulu 1WG agwe mukutu kwe tuli yonna gye musinzira okanga mutulaba tubaagala nnyo mikwano gyaffe naye nga nkujjukiza vidiyo eno asooka ogimpere like ate tubire nga tutambulira ddala wamu ate na subscribing kindly subscribe ate obe ng'otugoberera buli wonna w'obeera oli kakati ajala okuzigira abashadi providers and consultants abatunzi b'ettaka bano no basangibwa Kawanda bakugamba bayina poloti ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda akosa n'ebitundu ebiriraanye ekibuga Kampala so ate nga poloti ziva kakadde ka Musogo wenna ayagala poloti Samto Road bainako 80MILLION Road bainako Masaka Road okuva ku bukadde bubiri so osobola okubanga omukulu omukubira kenamba eri ku screen enamba eyo eya 075 888 2072 ne MTN weri eri 078 3882 ku screen weri awo osobola kubanga ogiraba bulungi ate yatubire nga tutambulira ddala wamu kakati akakutwale mu mawulire straight away obenga naawe umanya kiki ekyabaddewo olunaku ekyekikeseza olwaliro olutalo wakati wa Abtex ne omukulu Alienskin lulinya waggulu ne wansi kugamba nze Alienskin kyenjagala okugamba nze sikeerangako nkya negomba kutegeka mpulirizaako promota yenna waabeera aba alina okubala ekintu ekitwendinga nali nkwegondeko okutegekako kati nze nakunoonyaako ntegeke mwana Abtex simanjo ate njalo okugamba bwe tuba nga twatula mu business ne tutula tukole business lwaki weefuula gw'omulimu gw'okwefuula gw'omulimu gw'okwefuula gukula mulimu ogwa mutwe njagala ombuulire endagaano gye namenye ku nkwakyo yabadde endagaano ki sente ziriwa namenye endagaano ki olwokosezeemu nkwakyo festival sente ziriwa nagamba zikuwa ddi nagamba zikuwa ddi lunaku kiro nakugamba zikuwa twagala sente bwekabata sirika bino ebintu bya sente togibisa twagala sente kabata sooka osirike bino ebintu waggulu bakutegeerako sirikako Alienskin namenye endagaano ki okusazaamu nkwakyo festival kubanga sikufunako utaleeta sente zo mu budde bwe wayogereramu ne buyitamu abantu banamala kugula tiketi zaabwe ate nali wazireeta ddi kati oba tomanyi bwe wali olina kuleeta sente zo kitegeeza nina kuboogera na muntu mukyamu kyenjagala nyinza okuba nga abayimbi gwe sigala ku kirowoozo kyo tugende mpolampola Alienskin Alienskin njagala kugamba ekigambo kino siri nabbi naye bonna agenda mu maaso n'okwefuulira abantu mu ssente zaabwe abapromota bonna bazizza mu mabanja ab'e Dubai ab'e Durban ow'e South Africa tumusabire oboona agendayo bonna obongeza ssente bonna bali mu bizibu ab'e Mubende bonna beefuulidde Kasanda oganye okubeefuulira naye nkulayirira bagenda kwegatta ojja kubasasula mu nsasula etali nnungi Alienskin sigososo okuyimba ate ebintu ebyoyimbera si bibiri awo nti bya kitalo ate nkubuulira ebintu ebyoyimbera si bibiri awo nti bya kitalo ekyo nkikubuulira nga mukozesa kana akakisa ngwe mangu nego kyona okumanya twagala sente okategedde ate okumanya Alienskin nze neewunya n'okwewunya Mukama engeri ejja kuwaffe olaba ogamba nti feva ya Kyagulanyi terina kye yakugattako feva ya Kyagulanyi nkyogedde ddi Kabata bintu bijje Bobi Wine bino
Kabata. Baleza mu bintu bino tubitekemu Bobi Wine Abtex. Omulaba gwe bayita Alienskin. Omusajja omulaba gwe bayita Alienskin. Ekyo kikugamba ng'agenda kuva ku live. Lekeraawo okujevuna abantu kubanga Alienskin toli wa kitalo. Lekeraawo okujevuna abantu kubanga toli wa kitalo. Toddamu kujevuna abantu kubanga toli wa kitalo. Abantu ate abantu bawe sente zaabwe ez'obattidde. Naye nkugamba ezange z'ogenda kuzimpa. Ate nkulayira ogenda kuzimpa. Ogenda kuzimpa mu bubi. Ogenda kuzimpa mu bubi oba mu bulungi. Wagala sente. Nicho ni kashi. Abantu aweeraba. Wagala sente gwe va muzanyo ogwo. Abantu aweeraba. Wagala sente gwe va muzanyo ogwo. Alienskin Badde njagala enkyanjogereko n'Alienskin ono ekirungi ampuliriza nga mukubidde. Abtex mukyasobola okuddamu ne mupanga omuzannyo guno. Ekyo nkikkiriza. Kubanga nze nkozesa obwongo bwange obutono bwe nnina ne mmanya nti omuzannyo oguliwo wakati muzannyo gwa ffenna tukifiirwe. Bino byonna ebiriwo byamwe ffenna tukifiirwe. Kuba Abtex mu bintu by'osinga ekitufiirwa omanyi kye bayita okuzannya amatatu gano. Alienskin bwe yali ajjayo Nkwakyo Festival yagamba kati ngenda kugiddamu njetegekere nkitwala mu lubiri mwasanga Nkwakyo yange ne mugibuukira. Kati omuntu yenna alaba ewala agambirawo tojja gitegeka. Tojja gitegeka. Kati ekiriwa kyonna kyabwemba sitikutegese oba obosse ezaffe naawe ezizo zijja kufa tojja bitegeka kyekiriwo. Naye ng'ate kuba tuzzeeyo ku drawing board. Awolunda abantu. Atofaayo gwe soka olire ndowooza yange nganze. Godfather mpulirizaako. Soka olabe Abtex. Eno ndowooza yange. Abtex ne bwe mbeera ekisooka kya byonna mulimu obulimba. Sikkiriza nti waliyo promoter asobola okuddira Alienskin eyakajja ku ssiini amuwe million 10 azitwale wano. Oyo Abtex gwe mmanyi tasobola kubala bw'atyo. Million 10 eziwa Alienskin eyo kizibu nnyo. Ekirala omuntu gw'ogenda okuwa million 10 ogenda zimubalira shewedde ogenda kuzimubalira ku lunaku lwa sho aziteekewa era aziterekewa essaawa eyo. Kitegeeza nti waaliwo obwongeera tumuyisizza tutya ku ffu zonna ze mwali mukkaanyiza oba 4 oba 3 oba 5 gonna ge mwali mukkaanyizaako. Naye tosobola kuŋŋamba nti mwali mukkaanyiza million 10 omuntu n'omuwaako million 10 n'abeera ng'abanja million 9 ne bebeera nga nakuzimbira nnyumba ya million 10 n'opaako million 10. Million 10 tosobola kumbuuzamu omusingi guliwa tegusima musingi. Ennyumba ya million 10 million 10 zigula bitiyo zigula gundi buuzi miti nkondo pipa zigenda mu mazzi biki zigula kutegeka tutandise tutya. Naye tosobola kuŋŋamba bwe ennyumba etuuseewa ku million 10 ku nnyumba egenda ozimbibwa million 10 foundation yaayo million 10. Ekitegeeza nti guno omuzannyo gundi yagulaba oyo Alienskin yagulaba n'ayagala gukatinga short wadde era kabaata oba mpuliriza nakyogerako ne mbagamba nti nze guno omuzannyo sigulabamu gundi Alienskin kusazaamu kivvulu. Lwaki Abtex yataddewo embeera eviirako Alien esazaamu ekivvulu ng'ate amumanyi nti yeekyanga asobola okukikola nga yali akozeeko naye era amumanyi nga yali aganyeeko okulinnya ennyonyi omulundi gwe ogusooka okugenda e Bungereza ng'alina condition ye gy'ayagala nga yali aganyeeko okugenda e Dubai
ng'ayagala bamwongeremu. Abtex era n'asigala ng'akyamulinza. Wayinza okuba waliwo syndicate y'okkuba omuntu ono ekigo. Sente zange zimu zinateekamu azikwata aziipe kuba azirina. Ndingena muwawaabira mu civil kuba poliisi kirabika talinayo nnyo amaanyi. Omulamuzi ajja kutowa order nja kumukwata n'abeera mu ntaana. Naye Abtex ebintu bino lwaki mutiisatiisa? Abtex oba wakola kintu kikole ekyo kiggwe ne kati omwana w'omukatira w'oteekako bino. Kati njagala tugende mpola mpola. Ebintu bya kkooti bibeeramu okutiisatiisa. W'omugamba bino. Mpulirizaako taata. Oba kyoyagala kikole naye ate omwana omutiisatiisa. Taata mpulirizaako. Abadde ku live ne yeeyogerera nti sente ze wampa nzimanyi. Kati nze namuwa nazimuwa zinterekera amala zinzirize banka. Bannange. Kati teriyo kintu kiri expensive nga kuteekateeka kivulu mu Uganda. Kabanda yakuyigiriza ebintu by'okutiisatiisa edda towali bw'otyo. Ali Kabanda yali mubbi nange namuwawaabira n'omusango bagusaze. Yakwonoona Kabanda oyo. Kabanda yabba abayimbi era nze namuyigiriza. Sinze namugjamu ettumba ne mutwala mu kkooti nange yali anzibye. Mwerabidde Kabaatu werabidde. Nange yali akola eby'ekiyayi. Sebo musango bagusala ne bamugamba ndiyirire million 15 n'expense z'abalooya. Era omusango bagusinga namuwangula nze namukkakanya mu kusiba abantu. Era ateesa akamanyiro k'okubba abantu. Naye nze namulemerera. Era yadduka alina obweru taliimu mu Uganda. Wala nti yawedde dda bamunoonya. Naye nze sibba muntu. Ntegeka kivulu kyange ne kinsala. Njagala ngutereezeemu Kabanda mutabani wange. Taddukanga. Kabando togamba no Kabando nawula abantu. Kabanda mutabani wange ne Uganda gyali Sebo. Kabanda John. Sebo mutabani wange oyo. Kabanda John. Sebo mutabani wange nkikuddiramu. Owe Kateera. Sebo mutabani wange nkikuddiramu. Ngina mukwata wikyejja. Bebale nnyo. Banaye mubeere bulungi. Takwebuuza ogyewaze naye nkyaliko. Mbadde nsaba nkyaliko. Live ya lwaliro nkooye nnyina kukola mu bikubagana. Naye mbadde nsaba mukulu Abtex ono tumukomyewo kenkya. Mu vidiyo. Engeri y'okusootingamu emisango n'ebintu ebiba biremye. Kennakugambe kiyito kyerabira mukulu Abtex gonsinkako okutegeera oli kitange mulamba. Enjovu ebbiri we zirwanira obusuubi bwe bukutuka naye bwani. Ekyokubiri bwatwala bbanga ky'obusimba. Ekyo kyerabira. Obusuubi busobola okuba obwange oba obubwo. Abtex omwana bagenda kwesonyiwa Abtex bw'ati ebintu bagenda kwesonyiwa baddemu bakole. Abtex bw'atyo bajja kwekubira esimu bajja kwenoonya bijja kugenda mu kkooti kwewa bizinensi. Bijja kugwa. Njagala era mu miitingi era gye mwamiitinga nga temugenze mu kkooti. Bagenda weka tuvuma naga tuzungire uwe. Usajja oyo yatujevunye banna. Ne Kabaato oyo lwakuba ine enkwe naye baali bamumyusa ng'ate yatunda tiketi bannange. Lwakuba Kabaato ine enkwe. Togata mutalo za Abtex busa lutalo lwo. Okimanyi konti